محمد عبده ورسوله الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودعا الله أتيكم كنا واتقوا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وتككسا atukolede ebintu nga bingi nnyo bitasobola kubanga tulangibira nga tumalayo, era tusigala tuyisa emikono mu maaso ne tugamba alhamdulillah ala kulli hal. Allah tusigala tumwebaza ebbanga byonna byatukoledde mukama waffe Allah. Oluvannyuma tusabiddeku ekibala byona Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye mukama waffe bwe tujjako obusiraamu nga we yabutusomesa bwe tubusomesa. Kale buno obusiraamu tetuwunyirizawo okusinziira ku ndaba na ntegeera yaffe, wabula tuwunyirizawo kalaamu Allah, ebigambo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kitegeeza Qur'an al-Karim esoose esookerwako ddala gye tujjamu obusiraamu bwaffe, then ahadith za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukakasiza ddala n'atugamba mu hadithi emu nti man kadhaba alayya mutaamida, omuntu yenna annibisa mu bugenderevu falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, abeere ng'ateekateeka entebe ye mu muliro. Nti ogamba nti kaala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi yagamba bw'ati nga teyali nkole n'omulimbisa: man kadhaba alayya mutaammidan, omuntu annibisa mu bugenderevu ng'okimanyi kyokola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama takikolangako, falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, walibadde oteekateeka akatebe ko mu muliro. Kale buli kintu kyonna kyokola ku mwaliro gw'ensi ekyalibadde kisinga okuba ekyettendo n'ekyebbeeyi, kubeera nga osooka ne weebuuza mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yagamba atya ku nsonga eno yendiko. Then ne weebuuza ekibuuzo ekyokubiri nti mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muntu nganze era yawangala obulamu nganze. Kale yewe yatuuka mu mbeera efaanana bweti kwa buli kyeyakola bwalinga bubaka bitulu. Baganda bange, olunaku olwaleero al-mawdu'una al-yawm, omulamu wabwe ffe tugenda okubanga twejjukanyako insha Allahu ta'ala, tugenda kubanga tutunuulira ensobi entakera ezikolebwa mu bufumbo naye nga tetuzitaddeeko ssira, era ng'abantu bazibwewudde nnyo naye nga ze zivuddeko ensangi zino obufumbo okubeera nga busasikawo. Ekisookera ddala point number 1 ejagenda eri abasajja bakulu nga bategeeza ebigambo bino nti bannange, omusingi omukulu mu bufumbo kubeera na kusaasirigana mu mitima gyaffe eri abaana betuzaala n'eri abakyala betuzaddemu abaana abo. Naye basajja mmwe muyitirizza okubeera nga muli selfish, mwefaako mwekka, mutunuulira bibayisaawo ne mutafa ku bakyala bemuzaala mu baana n'abaana bemubazaddemu. Kale ako kamogo kanene nnyo entakera abasajja ke balagajjalidde akaleese obufumbo okubanga busasikawo ennamba esinga okubanga nnene. Okusaasirigana temukyalina kisa basajja mmwe. Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala katandike ku hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatwasa n'atugamba arrahimuna yarhamuhumur rahman, nti bannange mubeerenga musaasira. Agamba abasaasira oyo omusaasizi, irhamu fil ardi, mubeerenga musaasira byonna ebiri ku mwaliro gw'ensi, yarhamukum man fis samaa'i, nammwe agenda kubeera nga abasaasira Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu. Nemmwe temukyasalikako omusale, temukyalina busaasizi eri bakyala bammwe, naye nga tukitunuulidde nti omusingi ogw'etteemu mu bufumbo kubeera na kusaasira ku ntobo y'omutima gwo. Kyova olaba mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yatwagasa n'atugamba: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, nti erimu ku biraga obubonero bwange mu basajja mmwe nabatondamu abakyala, n'abakyala bano litaskunu ilayha, babeere nga babatebenkeza. Ne n'agamba wajaala bainakum mawaddata wa rahma, n'agamba neeteeka okusaasira mu bifuba byammwe. Kitegeeza omusingi namba 1 mu bufumbo kwe kuzzaamu okusaasirigana wakati waffe.
tuve ku bufumbo obw'entakera zino obufumbo bw'abakomando nobeera musiyamuka muno nga mulinga abeereka omukazi kasaafuluma ekisenge ng'omuyingiza bugalagawa bw'ayingira erino akola kyawuwe ne mubeera nga muli mu bulaguno obwesinga mwekengera buli omuntu alinga asula ne mulabe we nga tewali kusaasira wajaala bainakum mawaddata wa rahma mubeere n'okusaasira mawaddata wa rahma wajaala kitegeeza wadaa Allah n'ateeka okwagala n'okusaasira ebigambo bino byebyanga bibi naye nga byeddiridde beesigamiza ekigambo kye bayita okusaasira ne bakyesigamya ku kwagala kitegeeza tewasobola kubeerawo okusaasira ewatali kwagala bannanga omukazi gw'otayagala tomubeeranga omuganza tobeeranga okuzaalamu abaana beera straightforward musajja gwe omugambe ekituufu omugambe sikwagalangako era sirikwagala omukyala yeeyiye okusingawo n'amalira obudde n'ebiseera omusuubiza nga bw'ogenda omuwasa naye nga tagetizo entuufu za kumwamula kumwebakako kumuzaalamu baana kumuleka mu basingo maga kati olwaleero banyaffe olwaleero bannyinaffe bajjudde mu kyombo ky'abawalabu naye nga bagenze kunoonya fees bagenze kunoonya rent bagenze kunoonya medication z'abaana baabwe naye nga bakitaabwe mu nsi mwebali baafuuka ba spam donors okusaasira tekukyaliwo basajja bannange tuzzeewo okusaasira mitima gyaffe eri bakyala baffe kubanga okusaasira tekuliwo arrahimon yarhamuhum rrahman irhamu man fi lardi mubeerenga kusaasira buli kitonde kyonna ekiri ku nsi yarhamukum man fi ssamai nammwe Allah agenda kubeeranga abasaasira aliwo byatandika ddi basajja mmwe okubeeranga mukyala wo agenda muleeba musanya abaana gye bafiira n'asalawo okufuula taata n'asindika omwana wo ng'alina omutwe omunene ng'ogugo n'asindika ne bagamba omwana agenda kuyuza omukyala ne bamugamba kati omwana tasobola kubanga afuluma katubeere nga tusala musale ne bakusala mukazi wo n'agendako obubale n'enkovu olw'okufuula taata mu bulamu buno obw'ensi naye n'owangaala musajja gwe mu nsi muno ng'omukazi oyo yakufuula taata omusenza luti ng'omukazi oyo alina n'embale n'enkovu ku mubiri gwe ez'okufuula taata omusenza luti omwogerera mafuukuule toyagala mulabako obusaasizi bwalagawa ng'alina nekyasookako ku lubuto lwe yawogoka ng'azaala abaana bo alina emitwe eminene ng'egi gy'omusajja gwe naye yasalawo n'abakuzaalira baakusalanga embale wallahi alina embale n'enkovu mukazi wo wakufuula taata ne tolina busaasizi gyali omusenza luti ogenda omwogerako mu misegula gy'ogenda okwanakwana n'oyogera ku bumogo bw'ebbanga lyonna musajja gwe obusaasizi bwetaagisa arrahimoni yarhamukum rrahman الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مبيرين مساسرا ينا إليكم عليكم وينسي يرحمكم من في الأرض جب مساسرا أيوة الله سبحانه وتعالى إذا توقع الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومفهومه ومسيجه ومكره وجعل بينكم مودة ورحمة وتيكوكبا وقوغلا نوكساسي لغنا ومكاسي بمقامل مدوالي نوغا كسالي بموانا نغبسازي مسالي namugamba luno olubale lwetukutaddeko tolina kuddamu kukola mirimu gy'amaanyi tolina kuddamu kukola mirimu gy'amaanyi okusiimula n'obeera ng'okutama olunaku mulamba n'okutama ku baafu yemwe n'ogyoza n'okutama nga bw'oyera olujja bw'oyoza ebintu tebikyasoboka embala eno n'enkovu egenda kuba ekufuuyira ebbanga lyonna era namuteekako amateeka ne bamugamba toddamu okuzaala omwana yenna adde okufuna olubuto paka ng'emyaka 2 giyiseewo n'omwana bamufunisa olubuto olulala nga tannaweza myaka 2 wajaala bainakum mawaddata wa rahma tewali kusaasira basajja mmwe eri bakyala bammwe mukomyewo okusaasira kwe mu mitima gyammwe
eri bakyala bwe muzadde ku nsi ya Mukama. Nyongera bakakasa bonna abampuliriza olwaleero nga mbategeeza nti omusingi nga mukulu mu bufumbo kusaasirigana. Wajaala bainakum mawaddata wa rahma, okusaasirigana. Bw'obanga olina omutima ogutaliimu kusaasira eri mukyalawo, togezanga n'otusumbulwa okukuŋŋaana enkuŋŋaana nga tukuteeseza nti ogenda kuwasa ne tusonga n'obusente bwaffe tukuwe ng'ogenda kuwasa ssebo naye nga tolina kusaasira mu mutima gwo. Obufumbo bujjuddemu kusaasirigana. Ensonga ey'okubiri nga notwetaaga okuginywererako nga yankizo naye nga nsobi mu bufumbo ekolebwa eviiriddeko obufumbo okuba nga busasikawo entakera ensangi zino, kwe kubeera nga tetulina kusonyiwagana mitima gyaffe. Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuwakasa n'atugamba awsaani rabbi bitisa, omulezi wange Allah yannabira ebintu 9 naye mbibalaamira, ne ku bintu 9 ebyo yakakasa n'agamba wal adli fi rida wal ghadabi, awalan okusigala nga tulirenkanya wakati mu kubeera nga tuli basanyufu n'okubeera nga tuli banyiivu. Basajja mmwe mubeere benkanya, mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe. Wadde omukyala akunyizizza ate obusungu leka kubuzza ku baana be wazaala. Wal adli fi rida wal ghadabi, sigala ng'oli mwenkanya. Wadde watabanya omukazi oyo naye nga omuzaalamu abaana, beera ng'otuukiriza musajja gwe. nga tewali buzibu bwonna n'ogenda ow'ekkazi. Ekkazi eryo lyali lirogo, lyasooka kuloga gwe musajja gwe n'osigalamu kafuna wuzu ne lidda ku baana bo. Ante ebikazikazi ebyo birwawo okufa, gw'ofa mu nsi ya Mukama muno
ne kisigalawo nga kirogana abazzukulu ng'eddogo lyonna erisumbuwa famire y'omukazi oyo ye yalireeta wali oyagala kubuguma musajja gwe ne waleka ebizibu waleeta ebizibu mwetebenkezeko n'abakyala be mulina lwaki mulina emize egy'okubeera nga mutiitiibya emisegula gye mulabye olw'eggulo ne mwerabira abakyala abaababeererawo mu ntandikwa omukyala eyagumiikiriza Allah yakusumulula n'akuba makhraja Allah n'akubaraka n'akufaddala lwa mikisa za mukyalo oyo yakufuna tolina wadde ekikumi Allah ava ku arushiye najja ku ggulu erisooka samaa'u dunya akoota esemba y'ekiro ne ebimu ku byavaawo akoze kwe kubaraka n'okufaddala endowooza z'abafumbo nga they meant to be together nga Allah yakusumulula lwa mukyalo oyo kale munsi ya Mukama muno mbeegayiridde basajja bannange musigale nga muli benkanya eri bakyala bammwe ebbanga lyonna wadde munyize ne waliwo by'otalina kunnyonnyola abaana ku maama waabwe abasajja gye bali ng'atuuza abaana be n'atandika okunnyonnyola n'okumokkola mukazi we n'agamba maama wammwe yayendera mu kisenge kyange ku buliri bwange namukwata n'omukozi ekyekigambo kisirikire musajja gwe oli maama w'abaana bo lwaki ogamba abaana bo obumogo bwa maama waabwe tagenda kukyuka bbanga lyonna talikyuka mutandika okugera bakazi bammwe mu maaso g'abaana bammwe eyo nsobi ne mutuuka ne ku levo enyiiga ne mubanga temukyetaaga bakazi bammwe babazalira baana mu nsi ya Mukama muno Allah subhanahu wa ta'ala akakasiza n'agamba wa ashiruhunna bil ma'rufi wallahi ne woba omutadde nengo okakasa wali owangadde kona ye sigala ng'omuyisa bulungi kubanga maama w'abaana bo fa in karihtumuhunna fasa an taqra'u shay'a wa ja'ala Allahu fihi khayran kathira osobola okumwetamwa n'omugobaganya n'omusenza luti ne Allah n'amutajaalaze ne beebuuza n'ekyakuliko ku mutwe okutwa omukyalo w'emikisa afaanana bw'atyo ante ne wawankula ekkazi eririna ebipali mu bulamu buno obwensi أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم tujja kudda mutendo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuberenga tusabira ku ekibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bannaye abaddu n'abazaana b'ekitiibwa Allah omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tubadde tutunira ku nsobi ezikolebwa mu bufumbo eziviiriddeko obufumbo okubeera nga busasika entakera omulembe guno gwe tuliko tubadde ku hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwe yatukakasa n'atugamba awsani rabbi bitisi ti omulezi wange Allah yannaamira ebintu 9 kitegeeza mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabikolerako mu bulamu buno obwensi ne bimugasa kati atugamba nange mbibalaamira ne yatugamba ekimu mu byo nti wal adhri fil rida wal ghadabi okusigala nga tuli benkanya wakati mu kunyiiga ne wakati mu ssanyu kubanga basajja mmwe mubeera mu nsi ya Mukama muno ne musanyuka ne mushemererwa mu nsi muno n'emisegula gye musanze ne mwerabira abakazi abababeererawo nga musanyuse buli kimu kyonna omukazi atalina kyeyakola mu bulamu bwo n'abeera nga abitwala ne nerabira abaana bo n'omukyali yayimira mu bulamu bwo mu bwavu olw'okuba wanyiiga nnyo kale mu controlling okunyiiga okwo ku mitima gyammwe musigale nga muli benkanya eri abakyala bonna bemwazaalamu abaana basigale nga abakyala ebbanga lyonna tinobo yawukanye naye wa ashiruhunna bil ma'ruf sigala ngo omuyisa bulungi singa bawo omukisa ogumusonyiwa akuze abaana be abaana bakulenga bala mama ne taata nga bali wamu
kyoba okola kubanga fa in karihtumuhunna fasa an takra'u shay'a wa ja'ala Allahu fihi khairan kathira. Osobola okwetamu omukyalo oyo n'omusenda n'oluti n'omwogerera amafuukule naye ng'omuwa kkubo nga gy'alaze gy'agenda okufunira emirembe kubanga ng'alina emikisa. Mulimu abakyala mu nsi ya Mukama muno mafatihu lil khairi nga bisumuluzo bya birungi nga buli kirungi kyonna ky'olina mu nsi ky'obositinga nakyo nga Allah akikuwadde lwa mukyalo oyo katomanyi makulu ge omusenza oluti n'otandika okuwawankula emisege naye nga mafatihu lisharri ng'emisege egyo bisumuluzo bya bibi nga wallahi buli kimu kyonna Allah agenda kikuggyako eyo gy'ogenda owumpuguma. Si nti kyaja buli soketi gy'ogisanzeemu ogiteekamu, si buli kisumuluzo okiteeka buli kufulu yonna ojja kukaaba, ojja kwazirana. Abghadu halali inda Allah at-talaq. Ekintu Allah kye yatukkiriza okukola mu nsi muno naye nga nte kimutamwa kwe kwawukana ne mukyalawo. Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagenda mu maaso n'agamba wal qasdi fil faqri wal ghina, okusigala nga tuli bantu bakakkamu wakati mu bwavu ne wakati mu kugaggawala. Banne basajja mmwe mukyuka nnyo bwe mufuna ku ssente. Buli wofuna kasente ante otandika okulaba ng'omukazi gw'opakasizza naye bw'atakyalina makulu naye nga ssente zaali badde zikuyambako mukubaka akafuufu n'amawulire gayitingana nti munnaye Haaji we yavudde e Makka ante yagenze kuwasa mukyala mulala. Wallahi omukyala n'alemwa okweyagalira mu ntuuyo z'abaddemu n'obugumiikiriza bw'abaddemu ebbanga lyonna n'omusasulamu kubeera nga oleeta mukyala mulala yajja nga tamanyi na nnaku nawwa gye mwayita nga tamanyi biro bye mwabeera nga muyitamu nga mu maka gammwe temwaseemu muliro, kitegeeza nga temufunye kimulidde. Kale mubeere bakkakka mu basajja mmwe wal qasdi fil faqri wal ghina, wakati mu kufuna ssente. Ssente tezikutuma kuwasa. Ani yagamba bw'ofuna ssente tolina kuwasa? Ekyani yakigamba kiri luddawa nti bw'ofuna ssente eziyitiridde obungi kitegeeza nti oteekwa kuwasa, kubanga mwesiba kukawaayira ku basajja mmwe ne mufuuka bazibu nnyo mu nsi ya Mukama muno nti nina obusobozi. Ekyani yakigamba ojja kutukaabya, ojja kuleeta ebizibu. Mubeere nga mukkakkana eri bakyala bammwe beeyagaireko mu ssente ze mukoze nabo. Akosige wakulizo k'olina okuteekawo, olina omutwe ogubootaboota. Arrijalu qawwamuna ala an-nisaa, olina omukyala gw'oyogereza naye oli kunnyonnyola bumogo bwa mukyala ali ewaka, oli kumunnyonnyola nga wootalya mmere mu budde, oli kumunnyonnyola nga batakugololera ngoye, oli kumunnyonnyola buzibu bwa mukyala oguwasooka okwagala. Bw'olaba ng'omusajja atategeera bw'atyo n'ajja mu maaso go gwe mukyala gwe n'atandika okukwana n'atandika okumukola mukyala gw'alina, manya tategeera era nawe tumufumbirwa, kubanga naye one time ti wanaafuna omuseggula gw'atijja naye ajja kubeera nga naawe akumukola ng'akugeya. Kale mubeere bakkakkamu wakati mu ssente ne mu bwavu, ne mufuuka kizibu nga temukyafugika basajja mmwe we mufuna essente. Mukama waffe Allah subhanahu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagenda maaso n'atugamba wa afuwa amman dharamani. Eyo nayo nsonga nnene tutunuulira obunafu obuli mu bufumbo obuviiriddeko obufumbo obusinga obungi okubanga busasikawo nga byonna tubijja mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwe yatugambira awsani rabbi bitisi, omulezi wange Allah anaamira ebintu 9 ne nange mbibalaamira mbagambye wal adri fil rida wal ghadabi, okubeera nga musigala nga muliba benkanya wakati mu kunyiiga ne wakati mu ssanyu, wal qasdi fil faqri wal ghina, okubeera nga musigala nga muli bakkakkamu wakati mu kubeera ne ssente ne mu bwavu. Ofugika bakubuulirira ng'oli mwavu ne ofuna mwaka ssente tofugika musajja gwe obeera mu kuzunga ne bagamba zimba yakasiisira wogenda okuŋŋaanyiza abaana bo, olobozi ogw'omukisa buli saa gugenda kutomera gwe ofune ssente toyagala kubuulirira. Wa an afuwa amman dharamani, atukakasa n'atugamba okubeera nga tusonyiwa abo batulyazaamaanyiza. Basajja mmwe mubeere mu levo ey'okubanga muli bakulu mu bwongo,
omukyala kasita kunyiiza leka kuma busungu na bukyayi ku mutima go beera ng'omusonyiwa obusungu tobuteeka ku baana be wamuzaalamu musonyiwa ebyayitira obufumbo buddewo butambule kubanga bino ebigambo mbigamba buli muntu ku nsi kuno asobola okuba mulabewo era buli muntu asobola okwagaliza okufa okuggyako maama eyakeera enkya ku makya n'akuzaala ate ne maama gwe tugamba ab'ennaku zino azaala omwana nga talina kyamanyi ku nsi n'akwata omwana oyo n'amusula mu ttooyi n'akwata omwana oyo n'amusula mu kaveera s'omukka ogw'enkomerero maama waakoledde ekintu ekifaanagana bwe kiti eri omwana golooza muntu kyatasobola kukola kive Allah waakusinkanya ekitonde ekikyala kyonna n'ekiba kikoze eki mu nsi ya Mukama muno ne n'atatuuka ku leve ekutta n'osigaza obulamu musonyiwe obulamu buddemu butambule musobole okukuza abaana nga balaba maama ne taata nga bali wamu ye sacrifice gy'osobola okukolera abaana bo kwe kusonyiwa maama waabwe n'ogumiikiriza byonna byakuyisizzaamu ku mulamu oba ku nsi kuno olw'ensonga wonaamujja mu bulamu bwo ekifo kyavuddemu g'ogenda okuzzaawo naye muntu asobola okukola ekiva ekisingako n'oli kyeyakukola kubanga abantu bonna si bangu kale wa an afuwa amman dhalamani mubeere basonyi basajja mmwe omusajja ayogera ekigambo naga oyo omukazi ne waalifa sirinya ku mulambo gwe naye nga mulinamu abaana awatuuseewo ddi abaana bakula goloza abaana bagenda kwagala nga bawulira byoyogera ku maama waabwe tebagenda kwagala ate abaana abo balaba ne waaba mutaakulaba akakanja kooliisa maama waabwe weefudde mugezi mu nsi muno olw'okuba muwale timulimu kasente n'ogenda owawankula emisege ne girinyira maama waabwe maama w'abaana bo n'akaaba we basonga ku maama wo gwe musajja gwe oteeka omumwa mu nnyindo ogasaagala yogera ku maama wange wallahi ne mukyala wo muwe ekitiibwa kubanga ye maama w'abaana bo musonyiwe wa an afuwa amman dharamani musonyiwe ebyayitira leka kuma busungu na bukyayi ku mutima byogenda oyogera ebbanga lyonna lyaggwa abaana bakuze otuusa obbannyonnyola ensobi za maama waabwe ekyo bwekituukangako omusajja munnange wa an afuwa amman dharamani mubeere abasonyiwa obulyazaamaanya bakyala bammwe bwe bakoze obulamu buddewo butambule obulamu buddewo butambule abaana bakule nga balaba maama ne taata nga bali wamu abghadu halali inda Allah kyeyatukkiriza okukola naye nga kimutamwa at-talaq kwe kwawukana ne bakyala baffe yagenda mu maaso n'atugamba wa utiya man haramani Allah atuwakasa Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubeera nga tuwa abo abatumye leka kubeera mu bulamu buno obwensi n'ogamba olw'okuba omukyala yannyiizizza kati sigenda kuteekawo kamenza olw'okuba omukyala yakoze bwati ne bwati kati sigenda muguya lugwe lwayidi kati sigenda muzimbira nnyumba n'oyimira ku bintu ebyekisiro bifaana bwe bityo wa utiya man haramani nti yenna ne waba akunyiizizza ne waba alina kyakumye sigala ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja n'okugatta man qata'ni oyo yenna abeeranga agezaako okwawukana naawe bannaaye amakulu mu nsi gali mu kugatta gali mu kuyunga leka kubeera mu bulamu buno obwensi nga gweoyawula bwawuzi wabula nga toyunga beera ng'oteekawo embeera mu maka ebbanga lyonna egatta n'eyunga obufumbo bwo okubanga bugenda mu maaso okusinga okwawula abasajja ogwo omuze mugulina abakazi bo buli wolabanga bakwatagana bewawasa ne baba bana gwe kennyini gwatandika obbazungiza olugambo n'ogende wa mukyala mukulu n'omuga oyo nno gw'otijja nayo yakubyeko ekigambo akuloga n'otandika okumukola ebigambo ku bakazi bo nga nte obigambira bakazi bo abakazi ne batandika okwawukana naye ng'ensonga gy'owa bwe babeera wamu bajja kubanga bakufuga olina kubeera ng'obafuga divide and rule ensonga si ntuufu beera nga batambulira mu ebbanga lyonna ng'abaana bo baveyo ne bagenda ne bazannyirako eri nabo ne baveyo ne bajja ne bazannyirako eno ne mmwe basajja mmwe oba n'abakyala babiri olanga bakwatagana ate gwadde eri n'otandika okugeya mukazi wo n'oga oyo omukazi akuloga oyo omukazi yakwogeddeko yagambye bwati ne bwati ng'oyagala baawukane gwe oyagala divide and rule
ojja kuleeta ebizibu mu nsi ya Mukama eno. Musajja munnange, ebigambo byange nga mbikubira mu lunaku lw'olwaleero. Ka message kano njagala kagende eri abakyala nga zensobye ennene ze muyimiriddeko entakera okubeera nga muteeka mu bufumbo ne busasika. Bakyala mmwe temutegeera, temulina na magezi, mulina obukendeevu mu ddiini, mulina obukendeevu mu kutegeera. Mu nsi ya Mukama muno obufumbo busasiseewo naye ng'ebbanga lyonna livudde ku mmwe olw'ensonga esookera ddala nga nkulu. Ani yabagamba nti obufumbo buyimirirawo ku ddogo ne shiriki? Asiru haku, eddogo ly'amazima, wal ainu haku, n'ekiiso ky'amazima. Ne mugenda mwawankula ebyokoola n'amajini ne mujja ne mbeteeka mu nzija n'amayumba agatali gewammwe g'olina gye bakuziika n'ologa obwana bwa ssebo wabusanga n'omusajja oyo. Abo abaana batambula ebbanga lyonna ne bava gye bava ne bajja nga bajja ewa kitaawe kubanga ye taata waabwe. Newonaayogera ebigambo ebikomawa, newonaaloga abaana b'otazaala, tojja kuwangula wallahi. Kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukakasa n'atugamba mu hadithi emu, n'atugamba dhalla Allahu bihi, omuntu yenna mukyala gwe bw'otandika okgenda n'oleeta amajini ne shayatin n'ologa abaana b'otazaala n'ogamba toyagala basome n'obagamba bawumpugume, olwo olaamiriza ofuuwa emmindi ya mitwe 8, buli mutwe guliko erinnya ly'omwana gwotazaala. Mukyala gwe ridallahu fi rida walidain, byoyagaliza abaana babajjabo Allah agenda kufundikira bitadde mu baana bo. Bikole naye naawe ozadde ridallahu fi rida. Atwasa n'atugamba man dhalla Allahu bihi, kosa ne Allah agenda kufundikira koseza mu baana bo. Tulitunuulira ababo bameka batadde ebidaala mu maka nga bamaze okusoma mu babo. Tuli batunuulira bameka abatadde ebidaala mu maka nga bafumbiddwa, anti watambulanga ku basawo ne mutuuka n'okusiba bunnyabo olw'okuba tesigwa akazaala kaasuze katya n'okatega eddagala. Omwana bamutega eddagala ng'ali mu nsonga teyaddamu zivaamu. Kikulukuto. Allah, muli babi bakazi mmwe aseerwako eddogo ly'amazima. Lwaki muleeta ebyokola ebifaana bwe bityo mu nzija ezitali zeewammwe ne muloga abaana be mutazaala? Man dhalla Allahu bihi, byoyagaliza abaana bamujjawo Allah agenda kufundikirako sezaamu babo. Oba waleeta amajini abaana bamujjawo baleme kusoma, tulitunuulira ensi gyeraga abo bo tebalisoma. Temuli bako mwana wateeka kidaala mu maka nga amaze okusoma, kubanga waleeta amajini galemese abaana bamujjawo okusoma. Man dhalla Allahu bihi, wayagala kubakosa Allah akosezaamu babo. Man dhalla Allahu bihi, wayagala baleme kufumbirwa n'ogamba mutaddeko ebipali wadde mwana mulungi njagala bamwebakeko ne taata waatuuka okubeera nga mwetamwa. Kasinyabo ne kabeera nga buli mukyala yenna gwe omusajja yenna gwe kwagala wallahi akalekawo. Ye gwe yaleeta ebyokola. Dhalla Allahu bihi, tuliraba ababona boozadde. Mmwe bakazi mmwe temuleetanga amajini ne shayatini mu nzija ezitali zeewammwe. Shiriki abeere wala nnyo ne muliisa basajja bannammwe omwana wa nazaalawo n'omuliisa empitambi. Allahu akbar, ennyongeza. Allahu akbar, ne kakala n'okasekula n'okateeka mu kinyeebwa kisewo ne kisokomera ekinyeebwa nga kiwoomerwa ne kibeera nga kigejjera ku ddagala. Tozadde baana babuwala gwe tokimanyi nti tareeka ddiŋŋana. Naawe ozadde abaana b'obulenzi bajja bikola n'oyogera ebigambo ebitakwatagana ku mukyala akuzaalira omusajja n'ogamba okusinkana nazaala wange mbanga asinkanye amalaalo nga naawe ogenda kuba nazaala. Ozadde abaana ab'obulenzi ebyo n'obyogera n'otandika okuteeka ebigambo musajja nti munnange maama waakuloga, maama otakwagala. Lwaki teyamuloga nga amukuza? Omanyi byayitamu omwana oyo? Waliwo akaseera we yali omuto ekisenyiga ne kimukuba. We kyamala okumukuba yawulira nga anafuye maama, ng'alaba omwana we tassa aseza mu kamwa obudde bwa kiro, paka maama we yakwata omumwa gwe ogw'ettendo oguluna ice cream n'aguteeka ku nnyindo ya mutabani we n'amunonamu eminyira. Yali maama
n'olwaliro omukazi gwe onnyonnyola omusajja oyo nga maama we wamuloga nga waali omubi lwaki teyamuloga ng'amukuza. Akaseera era kaaliwo omwana oyo we yayonoona nga bali ku lujjulo balya ennyama, buli muntu yenna ateeka omumwa mu nnyindo, maama ye yasitukawo n'agenda n'alongoosa oyo omusajja gw'otiitiibya ng'akozesa omukono gwennyini gw'abadde aliisa n'ateesikamu wadde okwenyinyala n'akoma ku lujjulo n'alya emmere yali maama. Ne kale osanga ebikazi mu nsi ya Mukama muno nga kigamba bba waakyo nti maama waakuloga okusinkana nazaala wange mbanga sinkanye amalalo. Waawe ojja kuleeta ebizibu. Mwegendereze, temwawula yawula, bantu bali wamu, mubalekenga bali wamu ebbanga lyonna, temuleeta shiriki. Amajini gonna agasumbuwa famire zonna ez'Obusiraamu bakazi be baagaleeta, n'aleeta amajini n'aleeta shayatin ziberenga abaana baamu gye balema okusoma, balema okuba omulungi, bamumpuguma mu nsi muno. Vallallahu bi, Allah agenda kufundikira mukazi gwe akosezzaamu gwe, fabima kasabati aidikum wallahi wama asabakum min musibatin fabima kasabati aidikum. Byonna bye wasitula n'emikono gyo oteekwa obbirobozaako mu nsi ya Mukama muno. Mubeere bamaama abalungi eri abaana bonna. Omwana wa nazaalawo, omwana wa nazaalawo ensobi emu, temwesembereza shiriki. Bano abasajja bali wano mwenna muli baloge, mwasigala mukafuna wuzu. Ye mmwe mu nsi abakyewako obujulizi nti mutegeera, naye ensi ebalaba nti temutegeera, mwerabira dda n'abaana be mwazaala muli mu kutiitibya bakazi be mulabye lwaggulu. Omwana wa nazaalawo n'omuloga bw'otyo n'asigala mukafuna wuzu, kisebo. Allahu akbar, ekyo tukireke. Bigambo byange mbifundikira olwaliro n'ensonga ziri bbiri zidda ku bakyala. Bye bigambo Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yasibirira umma ng'ava mu lugendo lwa Israa ne Miraaji. Yagamba, ya ma'shara nisaa'i, abange bakyala mmwe, tasaddaqna, muyitirize nnyo okusaddaaka. Fa inni ra'aytukunna akthara ahari nnaar, mazima nabalabye mu muliro nga muli bangi nnyo. Namubuuza, fabima dhalika ya Rasulallah, lwaki abakazi babadde nnyo mu muliro okusinga abasajja? Ekisooka, tukthiruna la'na wa takfuna al-ashira. Ensonga esooka, abakazi abo beerabira ebirungi babba baabwe bye babakoledde. Omukazi omukolera edduuka, ekiniga ne kijja ne kimugamba, mbadde njagala obuswiti bwa mutima bubiri, switi mutima bwa 5 ne kibugula ekiniga ne kikwataka akaswiti kamu ne kiwa omukyala ne kimuga kano kakuwadde nkajja ku ntobo ya mutima. Wallahi omukazi neerabira gwe yamukolera edduuka n'agamba ono agaba ebirabo. Omukazi omugulira emmotoka, wallahi n'afuna obuzibu ku kkubo, omupiira ne gwabika, azze omuyamba n'amuwa sipeeya we n'amutiitirira n'agwa naye mubenzi neerabira gwe yamugulira emmotoka. Beerabira ebirungi babba baabwe bye babakoledde, era abakazi abo bagenda boogera ebigambo ebitakwatagana nti neevuma olunaku lwe nasinkana ekisajja ekyo nkiwanda lulusu, simufunangamu kalungi konna omusajja oyo, ne mu nsonga z'omu kisenge tamalaako, naye ng'omwinamu abaana 5. Beerabira, mudde ku baana bammwe. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أورض عن وفاء الراشدين أئمة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقي الصحابة المبشرين بالجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.